Alright, buterevu omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibiyuta ssebo wasibiyuta nyabo nate tuli fenna abude wa program emayiddwa nga Kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Program eno atwogira ku nsonga nyingi zigenda maaso okwanziberawo mu nsi mwe tuwangalira nga bulijjo soka ku mawulire agenya n'obengo gategeera agamu kwago munavige tulono byemukko agabadde okwetola ensi yonna noba ngo gategeera bulungi ndala nomanya ensi bwetambula ensi bweri era wawetuuse era mu kaseera kano kenyini munafa atuliza nja kutandika kona tiku semazinga Africa wano ku lukalu omwana w'omuddugavu ntandikire mu ggwanga erimeddwa nga erya Niger ekiri mu Niger jukira munaffe bannamaje bagenze maaso ne bawamba wansi wa general amanyiddwa nga Abdurrahman Tichiani yagenze maaso n'awamba president yabaddeko that is Muhammad bamuwambye muganda wattu musajja wattu Banzum olwamuwambye namujjako namukuumira mu kibayita olubiri lwa president nga baagala ekintu kimu kyokka nti Abafalansa babiringa babaviira bo bagakuba ndi bakolagana ne bannaffe aba Russia era nagamba ati nekyamuwambisizza oba ekyamuwambisa president yali ali mu kutaasa biseera bya Niger eby'omu maaso bwatu bwe yagamba omusajja ono kawali wetwogerera munaffe olunaku lwe bawamba wiki yewedde yonna twalaba abantu nga beegasse ku basirikale nga babawagirira ddala era nga bageze mu maaso okuba ndi bagenda ku embassies nadde ya Bufalansa ne batekera omuliro oluggi oluyingirayo ne balutekera omuliro nga beekalakaasa bagage kaseera munnange Bufalansa oberenga ova mu ggwanga eryo oberenga ogenda akati obukedde olunaku lwaleero ng'eggwanga erimeddwa nga erya Amerika munnange limaze okuwaliwa ebiragiro okuba nti bajjayo ku bantu abamu abali ku embassy yaabwe mu ggwanga eno emayiddwa nga erya Niger era bagamba nti no bikumi by'abantu ba nationals bayite abatuuze b'eggwanga erya Amerika balanse okuba nti bagibwayo mu ggwanga lino okuva olunaku olw'eggulo olunaku olw'eggulo kasaba kitegeera nti no munange embassy ya Bufalansa oyo yalumbibwa munange embeera bwekyo weeri so ono omusajja yakuliramu kibayita olulumba oba okumamulako gavumenti amayiddwa nga General Abrahaman Ekiani of course abudde n'abateekawo kibayita okulabula eri oyo naina anektantala okuba nti adde enyindo zinazingiza mu byenfuna eby'eggwanga lino munda internal affairs ez'eggwanga lino ajja kajjuutuka okwekalakaasa kwabadde kuyitirivu nnyo ddala olunaku lweera bubakedde nga baga nti noke kasita Niger ekuza kibayita independence yaayo independence kituufu yakola yeetongola era kiva nti n'Abamerika baali batidde nnyo nga baga nti no ku independence kwennyini okwo bayinza okulumba embasi yaffe katuggyeko abantu abamu so balasa okuba ne babajjayo olunaku olw'eggulo n'olunaku lwali bakedde kuba ndi babajjayo ekiro kyonna bajjayo nga bajjayo abantu ab'enjawulo kati abasinga badde ate ku butaka akati newankubadde nga baga nti no bataddeyo kye bayita baali mu demonstration tewali kudde mu kwekalakaasa naye baga nti no olunaku lwaliro oba tosuubira gamba nti bajja kwekalakaasa nga beeyagala nga beewaana okuva we bafuna kye bayita obwetwaze bwabwe. France of course ni yagenda mu maaso okuba nti yefuga gye yali yefuga bano mu biseera biri bya colonial masters Abafalansa bafuganga Niger eno bo bavuddeyo ne basaba abawambi bano abasirikale okuba nti munange teboonona embassy yaabwe bagikuume ne of course teri esobola kuba nga akugaranti ng'ekyo era n'amagye jukira ni ku lunaku lwa Sunday abantu bennyini abeekalakaasa balumba embassy eno bulungi nnyo ne bagikyankalanya era ekyawaliza ne Bufalansa nnyini okuba nti munange ereko kye bayita evacuation flights erekawo ennyonyi ezitwala abantu baazo ne baddusa mu embassy ne badduka paka ewaabwe era olunaku olwebukeredde embeera tebadde embi nnyo mu kibuga Niamey ekyaggwanga nemeddwa nga erya Niger era nga abantu badde batandise okukola emirimu gyabwe nga bwe bagikola naye temanyi kigenda kuba kiddirya maaso eyo naye nga of course abasirikale bo bakyalimu era betodde ku embassy ez'enjawulo waliwo offices za ministries ez'enjawulo abasirikale weebali mpozi ne ku lubiri olwa president nawe abasirikale weebali awo ekibuga ekyekiddirira Niamey kimayiddwa nga Sadisu kino Sadisu nakyo embeera nayo bwetyo webadde ebadde calm gambe badde nga siya kugira twali abantu beeraliikiridde nnyo nyine ddala abantu bali kam bali mu kukola mirimu gyabwe balabe kye kinaddirira so jjukira eggwanga erya Niger ebyaddala baadde balyagala nnyo ne kwade nga ate baavu lunkupe eggwanga lino lirina kye tuyita uranium era gamu kwaga mawanga agafulumya uranium mu region ya West Africa era ng'ono jjukira nti eririraanye nnyo nnyini ddala n'okuba nti no balinaffe bayitawo nnyo okugenda wali mu North Africa wamu ne Mediterranean okuba nti basomoka
n'okugenda ali e Bulaaya kumpi nnyo nnyida oba oyisaawo. Akati uranium bali bamutwala gana mwaga bajaniga mutwala akozesebwa nnyo mu byokulwanyisa bino ebya nuclear. Uranium olina okukoleramu amasannyalaze. Akati nno nenkwadde eggwanga lyo lirina ekyobugagga bwe kityo babadde tebafunamu nga bafunamu ate mwanga gano amagwira gabadde gabeerayo nnyo nnyini ddala eyo. Akati ye US State of Secretary of State amayiddwa nga Anthony Blinken yavuddeyo n'agamba nti yayogeddeko ko ne President ono omuwambe Mohammed Bazoum ku lukomo lw'essimu olunaku olw'eggulo. Ne bagaa tino bagambye nti bamusuubizza nti eggwanga erya Amerika liri naye mu kulaba nti yaddizibwa ku gavumenti ye eyamulondebwamu. Yes, omwogezi wa President amayiddwa nga Mafi Mira yavudde n'agamba newankubadde nga kibayita okujja abantu mu ggwanga lino ku embassy eno naga nti yo embassy ekyali open era tebanakuba bagiggala. Naga nti we remain committed to the people of Niger and our relationship with the people of Niger and we remain diplomatically engaged at the highest levels. Tebasigale bakyakolagana mu nnyo n'abantu ba Niger era embassy zaabwe ekyali open. Ebyo byonna byogera ngo wedi bamaze okubatika abantu abasinga obungi abadduse ab'omuwendo kati abyogera ebyo nti ekyali open nenga ate abantu babatutte. Jjukira baga nti eggwanga erya Amerika buli libadde erimu ku egyo mu kuwa ebyokulwanyisa nga babawa kibayita military aid oba security aid eri eggwanga eno erya Niger. Era lyava ne liwoninga nti no singa bana bagenda maaso nti batadde musajja ono President bajja kuba nti bajjaddamu kuba ne babawa kibayita obuyambi. Embassy ya Bungereza wali mu kibuga ekikulu ekya Niger kimayiddwa nga Niamey nayo yalangiridde bulungi nnyo nga bwegenda okuba nti munnange of course ekendeza ku bantu abamu yabaddusizzayo dda okuba nti munnange babeera ku embassy yaabwe olw'ebyokwerinda bino. Bufalansa n'omukago gwa Bulaaya bo batadde ddala kye bayita envumbo ekkomo kuba nti bakyawa buyambi financial development aid eri eggwanga eno erimayiddwa nga erya Niger. ECOWAS twagiwulidde that is omukago ogutaba amawanga gano aga West Africa mu byobusuubuzi gulimu omwanga 15 bavudde ne bawa kibayita ultimatum ennaku 7 zokka zibabadde munnange eggwanga lino okuba nti bazizaako President. Ekitali ekyo balekawo kibayita envumbo ez'enjawulo kibayita commercial transactions zonna eggwanga terina kubanga lisuubulagana n'eggwanga lyonna ddala eri mu ECOWAS. Era ne bakwata n'ebyobugagga byonna eby'eggwanga lino ebiri mu kibayita regional central bank ey'ekitundu ekyo. Amasannyalaze go kigamba nti okusinza ku kampani y'amasannyalaze ya gavumenti nno gye bajja eri ku muliraano mu Nigeria yalekedde okuba nti babawa amasannyalaze gano so olwo kibayita power cuts ez'enjawulo ekyalese nti abantu bakyalina amasannyalaze mu bitundu ebyo newankubadde nga Nigeria yo tina confirming ekituufu yagasazeeko naye nga of course amawulire getufuna agavaayo agamba nti no kati eggwanga liri mu kibululu naddala ekiro. So we ayogerako ku TV olunaku olw'eggulo ono General Muwambi bw'atyo Tichiani yagambye nti gavumenti empya yaganye kye bayita envumbo ze batadde ku gavumenti eno era n'agamba nti no threat n'okutiisatiisa kwonna okusobola okuba nkugirako ku bino. Era yagamba nti no sanctions ze bateekawo ziringa za kito na kibutiitizibwa njawulo era ng'ekigendero kyazo kyakukyankalanya na kuvoola kitiibwa na byamagye na bukuumi obw'eggwanga erya Niger bwatyo bagambye na kufuula ggwanga lino okuba tesobola kubanga munnange lyefuga. So wetwogerera abakungu abakulya amagye okuva mu ECOWAS countries olunaku olw'eggulo basinkanyeko mu Nigeria nga bali mu kuteesa ku ngeri gye basobola kuba nti balumbamu eggwanga erimayiddwa nga erya Niger naye nga bagambye ekijja kuba kikolwa kisembayo ejja kuba nga last resort ekikolwa ekyokulumba. So General Tiyachi nga wegambye nti nomunafaturiza yali omu kwawo munnange nga yakulira kibayita presidential guard eya Mr. Bazoum yawamba obuyinza ngenda kusomeza 26 omwezi ogw'omusanvu ogwedde omwaka guno gwennyini ng'agamba nti nno kyalina okuba nti akola kyali kimu kyokka yali yawamba ngageza okuba nti munnange atasanisha ku byali bigenda okuba nti bijja mu maaso awo. Sembya munnange bwekyo bweri jjukira bagamba nti nno bali bakooye Bufalansa nga baga kuba nti munnange bagenda n'eggwanga emeddwanga erya Russia era nga Russia obudde buno bali mu kwalo nayo kubanga ebyaddala ne abawagina ne batraining kati amagye gaabwe agawo ne munnange abawamba. Kati olunaku olw'eggulo kigamba nti abantu 262 be baduse mu kibuga ekya Paris nga bali ku nnyonyi ezimaze okuba nti zibasengula mu ggwanga erimayiddwa nga erya Niger nga bali nnyinga ne gavumenti ya Bufalansa nga yebaleese bwetyo. Ennyonyi endala okuva mu ggwanga erya Italy yaduse mu Rome n'abantu 87 on board bwe batyo. So yadde ayogera
of course General Tiyachini yagambye nti nno abantu abafalansa abali mu Niger tebalina kuba nti babayisaako bubi n'akamu n'akeddagala. So nagamba nti nno Niger nga mugimanyi ebadde ina bases ez'amagye eya Bufalansa n'eggwanga erya Amerika, era ng'ebadde nnyo bagikozesa nnyo okuba nti bwebavaawo nasooka balwanyisa abatujju abaliraanyewo abali mu kitundu kibaddwanga ekya Sahel, newankubadde ng'ate mu Niger wadde bakyaliyo nayo. Akati nno kino kyavudde bwe kityo kiri kimu kyokka nti Mali yasalawo ekolagane bannaffe abaragina aba Russia bamakinaries abo mu 2021. So France nebeera nga bagigoba mu kitundu kino kyonna okuba ni kati eviireyo ddala mu mbeera bwetyo. So ge mulimu amawulire agali ku stage eyo that is mu ggwanga lino erima eddwanga erya Niger. Tukyali okutuuka mu ggwanga erima eddwanga erya Ukraine. Ekiri mu Ukraine munafu atuiza Russia kigamba nti nno egenze maaso n'ekuba drones eza Ukraine 7 mulambirira ezabadde nga ziri mu kubuuka waggulu w'ekitundu kimanyiddwa nga ekya Kaluga. Bo batyo okusinza ku mawulire munanga gafulumiziddwa olunaku olwaleero. Ku zino kiga nti era kuliko n'endala 2 ezimanyiddwa nga UAV unidentified drones bakozesa 2 eza Ukraine era ezakubiddwa nga zirumbye ekibuga ekikulu ekya Russia ekimanyiddwa nga Moscow. Baga nti no interception gye bakoze eno eya drones zino 6 yalipotingidwa olunaku olwaleero ku makya ne governor ow'ekitundu ekyo amanyiddwa nga Vilaslav Shapasha. Eyagambye nti nno drone zino zaali ziri mu kuba nti zibuuka nga ziyita mu territory ye ne bazikuba era ne zigwa. Era mu Kaluga region eyo gye tugamba munaffe eri awo mugitenga mu mambuka ag'ekibuga ekya Moscow wamu n'ekitundu kimanyiddwa nga ekya Blaski agadiza mu maserengeta ate ngera babodalinga oba ina border neggwanga erya Ukraine. Wetwogerera tebalipotinzeewo casualty n'omu nga tewali bulabe butuusiddwako oba damage nenena ebadde ne ku ground bwe batyo. So report eno bali confirmed ne Ministry y'ebyokwerinda ne bagamba nti drone zino zakubiddwa nga bakozesa air defense forces eya Russia nagati zaadde zageze okuba nti zimange zirumba zikole obutujju ku bantu b'eggwanga erya Russia. So later in the day ono governor Sapsha yavudde na report yanagamba nti neyo 7 neyo kubiddwa era air defense system y'eggwanga erya Russia yadde ebuuka. So UAVs ez'abannafano ba Ukraine kunaku lwa Sunday of course zatuukako mu ggwanga erimaddwanga ery'abannafano mu kibuga Moscow wamu ne mu kunaku olwokubiri. Era zombi zino kiga nti no bazikuba ebyo byagenda mu maaso ne bikuba ekizimbe ekimu ku ekyo ebiwanvu ennyo ebikolerwa mu business ez'amaanyi. Era amagye gagamba nti incident zino zabaddewo oluvannyuma lw'amasannyalaze agakozesebwa okuba nti bakuba ennyonyi zino okuba nti gaali g'amaanyi nnyo ne gasika ebintu ebimu ne bigwa ne byonoona ebisenge ne office ez'enjawulo. So okusinza ku Mikhaili Apolodiaki ono munnange aid wa Ukraine muwi w'amagezi eri President Volodymyr Zelensky yavudde na bragging ne yeewaana n'agamba nti nno ataaka gye bakola ey'okubiri yali y'amaanyi nnyo yalega nti nno yazuukusa Abarussia ne bakitegeera nti nno ddala ne Ukraine gyeri era olutalo erulimu nnyo nnyini ddala. Era n'agamba nti nno mu maaso eyo wajja kuba drones endala nga zijja bakuba nti mumanyi mu biseera eby'omu maaso. So officials ova mu ggwanga erya Russia bagambye nti nno Kiev oba giyite Ukraine ebadde etandise okuba nti munange etandise okukozesa kati obukodyo obw'ekitujju buno oluvannyuma okuba nti nno munange yalemeddwa okufuna results n'emu wali nga bali ku battleground nga bali mu kulwanagana mukono ku mukono mundu ku mundu mu mbeera bwetyo nga munaffe atuwuliriza. So oluwulira ndowooza oto olimu kye bayita ebigambo limu kye bayita munange okukwatagana bwe batyo mpola mpola. Nkugjeyo akati uliriza muli atagavaayo okusinza ku omwogezi wa president gite Kremlin ey'eggwanga erya Russia wanamayidwa nga Dmitry Peskov avudde n'agamba nti eggwanga erya Amerika wamu n'abanywanyi balance okuba mobilizinga media okuba bafuna olutalo n'eggwanga erimaddwa nga erya Russia era nti nno babeere nga bakola ki babeera nga bakola nga bagiyambako bayambe Amerika ne banywanyi baayo okuba n'otolo nga bayita mu mawulire kibayita military censorship. Agambye bw'ati nti there are a lot of serious media outlets in the West, a lot of talented journalists, smart, professional, but now since they unleashed this war against us, they absolutely live in a state of military censorship. Nti waliwo bannamawulire bangi emikutu mingi gye bannamawulire naddala mu mawanga aga Bulaaya, Bungereza, Amerika, mulimu bannamawulire abagezi amanyi kye bakola abakola engeri profession gye bakola ki gye bakkirizaamu
ne bukyanga otono lutandika eriffe babanyigiriza nnyo kulaba nti nobagamba bawandiike bibalina okuba nti babakkiriza okuba nti babiwandiika wabula si ekituufu ekiri ku grawundi bwatyo bagamba omusajja ono Peskov omwogezi wa President Putin yadde part and parcel of the discussion yabaddewo gye bageze maaso bali kuba nti boogeryamuko gye bayise elements of social engineering at youth forum bali basinkanye munanga avubuka kilometers nga 45 mu kibuga kyabaddemu ekimayiddwa nga Soderechkovsky wali mu maserengeta ag'ekibuga ekimayiddwa nga ekya Moscow katusenya munaye ku Peskov agamba ati nno western outlets zino bannamawulire bano abakola ku mikutu egy'enjawulo bafuna ebiragiro wamu ne manuals eziwandiikiddwa Abamerika bonna engeri gye balikingamu information etali nnuŋŋamu etali ntuufu yo ne bagiyisa ku mikutu egy'enjawulo nga baga nti nno bapromonya kye bayita force food babateekateeka okuba nga baweereza bulimba eri ensi bagibuli ebitaliiwo baleke ate ebiriwo ebiri ku ground so bwatyo omunange bwe yagambye omusajja ono amayiddwa nga Peskov so yagambye nti no Russia yo completely ejja kubanga yo weri okuba nti ejjawo obulimba buno obutambuzibwa n'amawulire abakozesebwa amawanga gano aga Bulaaya nga tuvuddeko katono nnyo yo Pakistan eri mu kuba nti no munange yagala enoonya ngeri ya kikubustingamu oba kwongera ku mafuta gebadde ekola kigebadde egula okuva mu ggwanga erimeddwa nga erya Russia bagamba nti nno yakuimportinga mu crude oil okuva mu ggwanga erya Russia emukozese mu makolero gaayo refinery yaayo gye planning okuba nti ezimba wamu ng'ekozesa sente z'Abasaudi bagenda okuba nti bamuprocessinga ekyo bakyogere munange olunaku lwaleero so bagambye nti no kampani nnya ezimu ku ez'amaanyi mu Pakistan ezidiringa mu mafuta zasayina endagaano ey'okutegeragana memorandum of understanding ne kampani emayiddwa nga ey'Abasabia emayiddwa nga Aramco babateekamu kye bayita $1 billion 12 bazimbe refinery eya petrochemical complex eya crude oil gwagwa bagula nga bafulumya buli lunaku bajja kuba bafulumya barrels oba obupipa 30 nga kuyinza bayita petrochemical facility begwa bazimba kino kijidde eggwanga libadde okuba munange lijja oba ligula crude oil okuva mu ggwanga erya Russia ne bagamba nti no first delivery yakolebwa mu mwezi ogw'omukaaga era nga ddido bagitako omukono wakati w'eggwanga erya Pakistan n'eggwanga erimeddwa nga erya Russia era ne bagamba nti nno sente zebakozesa mu kusasula bakozesa sente za China ezimeddwa nga Chinese yuan okufuna nti amafuta ago Pakistan bagete planning okuba nti yongera ku mafuta gano okuba nti oil oyo okuva mu ggwanga erya Russia gwegenda okubanga munange ekozesa okuba batika mu refinery yaabwe mu ggwanga erya Pakistan mu mbeera bwezityo munafu atuliriza bage proposed refinery eno ejja kuba ekimayiddwa nga ekyaggwada era nga ejja kuyamba nnyo nnyini ddala okuba nti yongeza ku mafuta aga Pakistan mpozi ate n'okwongera akatale k'amafuta ag'eggwanga erimeddwa nga erya Russia mu mbeera bwezityo ge munafu atuliriza so ndoza owulira kati ndere eggwanga eri of course mu South Asia emu ku rejoinings eryegasse ku ggwanga nga India abava ne bagamba nti bafuna amafuta kuva mu ggwanga erya Russia nga bagasazeyo ku bbeeyi newankwadde nga ensi zonna eza Bulaaya zo zaali zivideo nti zabaninga okuddamu okugula amafuta ku ggwanga eno erimeddwa nga erya Russia naye ne bagamba nti okujja amafuta mu ggwanga erya Russia crude ebyaddala ebadde success kuba nafe Pakistan Saudi Arabia United Arab Emirates bano bonna baadde basupplying amafuta nga bagasupplying Pakistan kati bagambye yafunyeyo agent omupya oba partner omupya kati kabakulaakulane embeera munange emanyi kye banaabawa so kitegeeza ki kino kitegeeza nti eggwanga erya Russia newankubadde bateekawo kye bayita envumbo ez'amaanyi likyali ly'amaanyi nnyo economically kubanga ebyaddala abasajja bakyasuubula nalyo ate nga gyovuddeko omanyi ne Zelensky yavayo n'agamba nayombesa America n'agamba nti mwagamba omusajja mumutaddeko kye bayita envumbo mu by'obusuubuzi ate mmwe be bamu muvaayo ne mukolagana naye kati olwo mubeera muli ku kiddala yanyiigira ddala ku nsonga bwekityo so America yagamba nti ekyalina okuba nti ekolagana naye paka mu mwaka ogujja nga bagula amafuta bagatwala ewaabwe kano weebuuza bwamwaga okuba nga musuula eggwanga economically mu by'obusuubuzi lwaki musigala mukyagula amafuta kitegeeza nti neggwanga erya Russia liba ly'amaanyi nga balyetaaga nti woliviirako ojja okuba nti ofiira batuuka mu biseera biri emiddwa nga ebya winter betaaga kye bayita gas
ajja okuba ne bamukozesa okufumba n'okubugumya munange ennyumba zaabwe mu mbeera bwe zityo ate nga ani abirina ye musajja amayiddwa nga omurasha gwe munafu nate atuuliriza ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Ate amulegenyeza okuba nga ngusembeyo bunaye mu mawulire ga leero kiga nti no Ukraine etandise okugiving up on western battle tactics. Era sokuva ku bukodyo munange obwa bannaffe bano babulaaya n'abungereza kigamba nti nno amagye ag'eggwanga lya Ukraine galanse okuba nti gava munange ku bukodyo obugaweebwa batrainers bano okuva mu nsi za Bulaaya ne Bungereza. Ne bagamba akaseera katuuse badde ku nkola yaabwe munange ey'okuba nti munange beetraininga emayiddwa nga long range standoffs oba balumba amagye agamayiddwa nga aga Russia. Lumba yimirira kubaddako emabega bwe kityo bage bagakuba nti bava ku nsonga zino. Lwaki bagambye nti plan y'abasajja no munange bakyeruppe Western Union Western neighbor allies teri sustainable. Baganje kuva batali ku lutalo luno Ukraine badde tanso okubanga munange yalinga erwana obakyusamu naye ko kibayita counter offensive ng'erumba bulumbi ekizudde nti obukodyo Washington badde bawa tebujja kubanga bugikolera butambula kasoobo nnyo era tebalina kibafunyemu n'akamu n'akeddagala mu lulumba olwo. So kye bakoze nga bakyuseemuko alisti balumbe bayite mu minefields aba Russia nga tebakozesa kibayita air support, bakozesa kibayita tank ez'enjawulo nga bakozesa obukodyo obwo nnyinnyini nga tebakozesa bukodyo abazungu bagenda okuba nti babawa bano America n'abala bonna. Kakati nno embeera bwetyo bweri kubanga bagamba nti kibayise counter offensive eno ebamazeeko abasajja baabwe ng'emitwalo 3 mirambirira abafudde. Kakati mune embeera bwetyo bweri kitegeeza kyekyo nti abasajja badde batrainingibwa NATO brigades badde batrainingibwa era emu ku yo ekibinja ekimeddwa nga ekyanamu 7 mechanized brigade yavaayo ne reporting ati neefiiriddwa ebitundu 3 ku 10 kwe bino ebyokulwanyisa ebibagiwa Amerika ebibagiwa nga bakozesa ebyokulwanyisa byabwe n'obukodyo bwabwe just mu weeks 2 zokka. So nemagad in the response eza losses zino amagye bakomanda basazeewo okukyusa obukodyo bafokasinge ku byokukozesa enkola zaabwe ez'okutambulira wansi okuba bakuba omuntu n'okukozesa enkola ez'okuba ng'oliko wala ng'omulabe tomulumba n'ez'okuma omuli mu land field zaabwe okuba nibasanye kibayita land mines ez'Abarasha bave ku nkola ey'omu Amerika wamu n'enkola eya NATO wamu n'abanywanyi baabwe. Otwo butambula munafu atuuliriza kigenda maaso eyo kusayidi eyo. Katumwe katonyo tandikirawo nate tobe kyekitambula wano na wali tuva ku mukutu tukomawo.